Yokaana essula 19 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Piraato n'alyoka atwala Yesu n'amukuba emiggo. Baserikale ne baluka engule ey'amaggwa ne bagimutikkira ku mutwe ne bamwambaza olugoye olw'effulungu ne bajja waali ne bagamba nti ne bamukuba empi. Piraato n'afuluma nate ebweru n'abagamba nti laba mmufulumye ebweru we muli mutegeere nga siraba musango ku ye. Awo Yesu n'afuluma ng'atikkiddwa engule ey'amaggwa era ng'ayambadde olugoye olw'effulungu. Piraato n'abagamba nti laba omuntu oyo. Awo bakabona abakulu n'abaweereza bwe baamulaba ne boogerera waggulu nga bagamba nti akomerera. Piraato n'abagamba nti mumutwale mmwe mumukomerere kubanga nze siraba musango ku ye. Abayudaaya ne bamuddamu nti kubanga Yesu ye mwana wa Katonda. Awo Piraato bwe yawulira ekigambo ekyo ye ne yeeyongera okutya. N'ayingira nate mu kigango n'agamba Yesu nti oli waawa. Naye Yesu n'atamuddamu. Awo Piraato n'amugamba nti toyogera nange, tomanye nga nina obuyinza obw'okukutta era nina obuyinza obw'okukukomerera. Yesu n'amuddamu nti tewandibadde na buyinza bwonna ku nze singa tebwakuweebwa okuva waggulu. Ampaddeyo gy'oli kyavudde abeera n'ekibi ekisinga. Okusookera awo Piraato n'asala amagezi okumuta. Naye Abayudaaya ne boogerera waggulu nga bagamba nti Awo Piraato bwe yawulira ebigambo ebyo n'afulumya Yesu ebweru. N'atuula ku ntebe ey'emisango mu kifo ekiyitibwa Amayinja Amaaliire, naye mu Lwebbulaniya Gabbasa. Lwali lunaku lwa kuteekateeka okuyitako, zaalinga ziri ssaawa 6. N'agamba Abayudaaya nti laba kabaka wammwe. Awo bo ne boogerera waggulu nti Piraato n'abagamba nti n'akomerera kabaka wammwe. Bakabona abakulu ne bamuddamu nti awo Piraato n'alyoka abawa Yesu okumukomerera. Awo ne batwala Yesu n'afuluma nga yeetisse yekka omusaalaba gwe n'atuuka mu kifo ekiyitibwa eky'ekiwanga ekiyitibwa mu Lwebbulaniya Gologoosa. Ne bamukomerera ku musaalaba mu kifo ekyo era ne bakomerera n'abalala 2 wamu naye eruuyi n'eruuyi nga Yesu ali wakati. Ne Piraato n'awandiika ebbaluwa n'agissa ku musaalaba ng'ewandiikiddwa nti Yesu Omunaazaaleesi kabaka w'Abayudaaya. Awo ebbaluwa eyo bangi ku Bayudaaya ne bagisoma kubanga ekifo kye baakomereramu Yesu kyali kumpi n'ekibuga era yawandiikibwa mu Lwebbulaniya ne mu Luyonaani ne mu Luluumi. Awo bakabona abakulu b'Abayudaaya ne bagamba Piraato nti towandiika nti kabaka w'Abayudaaya naye nti oyo ayogera nti nze kabaka w'Abayudaaya. Piraato n'addamu nti kyempandiise. Awo baserikale bwe baamala okukomerera Yesu ne batwala ebyambalo bye ne bateeka emiteeko 4 buli serikale muteeko, n'ekkanzu ye teyatungwa yalukibwa bulukibwa yonna okuva waggulu. Ne bagambagana bokka na bokka nti tuleme okugiyuzaamu naye tugikubira akalulu tulabe anaabannyiniyo. Ekyawandiikibwa kituukirire ekyayogerwa nti baagabana ebyambalo byange era baakubira akalulu ekyokwambala kyange. Awo baserikale ne bakola ebyo. Naye awo awali omusaalaba gwa Yesu wali wayimiridde nnyina ne muganda wa nnyina Maliyamu muka Kulopa ne Maliyamu Magudaleeni. Awo Yesu bwe yalaba nnyina n'omuyigirizwa gwe yali ayagala ng'ayimiridde kumpi n'agamba nnyina nti omukyala laba omwana wo. Oluvannyuma n'agamba omuyigirizwa nti laba nnyoko. Awo okuva ku ssaawa eyo omuyigirizwa oyo n'atwala nnyina eka ewuwe. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu bwe yamanya nti kaakano ebigambo byonna bimaze okutuukirira, olw'okwagala okutuukiriza ekyawandiikibwa n'agamba nti nina ennyonta. Waali wateekeddwawo ekibya ekijjudde omwenge omukaatuufu. Awo ne bassa ku ezobu ekisuumwa ekijjudde omwenge omukaatuufu ne bakitwala ku mumwa gwe. Awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge n'agamba nti kiwedde. N'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe.
Awo Abayudaaya kubanga lwali lunaku lwa kuteekateeka emirambo gireme okubeera ku musaalaba ku lunaku olwa Ssabbiiti, kubanga olunaku lwa Ssabbiiti eyo lwali lukulu, ne basaba Piraato okubamenya amagulu gaabwe balyoke baggyibweko. Awo basirikale ne bajja ne basookera ku omu ne bamumenya amagulu, n'omulala eyakomererwa naye. Naye bwe bajja eri Yesu ne balaba ng'amaze okufa, ne batamumenya magulu, naye serikale omu n'afumita omu mu mbiriizi ze n'effumu. Amangu ago ne muvaamu omusaayi n'amazzi. Naye yalaba n'ategeeza n'okutegeeza kwe kwa mazima, era oyo amanyi ng'ayogera mazima, nammwe mulyoke mukkirize. Kubanga ebyo byabaawo ekyawandiikibwa kituukirire nti, talimenyebwa ggumba. Era nate ekyawandiikibwa ekirala kigamba nti, balimulaba bwe baafumita. Awo oluvannyuma lw'ebyo Yusufu ow'e Alimasaya, eyali omuyigirizwa wa Yesu, naye mu kyama olw'okutya Abayudaaya ne yeegayirira Piraato okuggya omulambo gwa Yesu ku musaalaba. Awo Piraato n'akkiriza. Yusufu n'aggyako omulambo gwa Yesu. Ne Nikodemo n'ajja eyasooka okujja gy'ali ekiro, ng'aleese ebitabulo eby'envumbo n'akaloosa, obuzito bwabyo laateeri nga 100. Awo ne batwala omulambo gwa Yesu ne baguzinga mu ngoye z'ekitaani wamu n'ebyakaloosa ebyo, ng'empisa y'Abayudaaya ey'okuziika bwe yali. Awo mu kifo mwe yakomererwa waaliwo olusuku, ne mu lusuku mwalimu entaana empya etannaba kuteekebwamu muntu. Awo kubanga lwali lunaku lwa kuteekateeka okw'Abayudaaya, era kubanga entaana yali kumpi, ne bassa omwo Yesu.